Ow'ebbango bw'otamuwemukira teweebikka. Wano ku ABS Television ni mwana muwala Carol Cathy. Ebintu by'okola oli mu mafandali. Ow'ebbango bw'otamuwemukira anti teweebikka. Soko tunulie ono bamuyita mwana muwala Irene Nambiru Azisi. Irene Nambiru oyo gwolaba sometime back yava ku Uganda n'agamba nti no agenze France naye nga yali agenze kolayo ki kunona mwana we kole musajja gwe tujjukira gwe yazaalamu omuzungu. Bwe yagenda Irene we yali ava mu Uganda yatusuubiza nti ayina okudda n'omwana we mu Uganda. Obatti bawe nasohana amugamba baby ojja nkwaniriza jangu naye nkusuubiza ogenda kuva eno nga toyina yadde ekikumi ng'obundabunda ng'ate n'omwana tokola ki Ondesena malala. waliwo bana abayimbi ogenze mbivulu wanika katambala wanika essimu wanika kino nkwata ka video naye nga bannange baagala kukola ki ku bantu ne bakwata ne banyakula amasimu gamwe ne banyakula wallet ne banyakula sente oyo no ndi kwani mwana mulenzi palaso oyo ge mulabe yasiti Mwena banzala wanjagala mumanye. anyway palaso tojja kumalira budde wange eno gye bayita ow'ebbango otamuwemukira teweebikka okuva Monday paka Lwakuna okuva ssaawa zijja kubeeranga 8:35 paka wali ssaawa 9 onoka ku ABS Television nange mwana muwala Carol Cathy embusara ABS TV tova. Ow'ebbango bw'otamuwemukira teweebikka.